Zukukam. 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 Bude wakedde daily lwakumeka. Lwakusatu, right? Yes. Wetu wetulabise era nga bakomba ka wetu wetukolaki. Wetulabise. Yes. Wetulabise. Si otaba mu gown abera mbuno ng'obwaba doctor. Ng'obwaba ti. Ng'obwaba doctor mama. Komba ka wetu tulabise otuwo omulimu gwe wetujja. Yes. Nayo tukola mugongo byo biraba naisina bendikulaga naye nga komba ka straight fe tusinga okudelivaringa the best. Tujja obato tulaye bino byambalo nedda. Ebyo bintu byonna biba byaki yaye naye nga komba ka construction yefe mu bujjuvu. We deliver the best, we do it nicely. Sembeze no ndabe bulungi. Atuse tegeza muno tichuli atuse era alivede yayambadde da uniform ye eya pink manya eya comeback nga director general ngendo michi mu mirimu taddeko wali kachai nkanywemu manya bakadde bagala nnyo chai. Maka agamba atya okuveera ddala Toronto. Yes, how are you doing? Mwasuze mutya? Abayimbi abagudde eddalu mubalabye. Ensisi si nyangu. Komba ka wetu tulabise. Same time obeera oli blogger nga toyina eno ID police ejja kukwatira bwereere sijja kuwolereza. Blogger yenna one of our president we butuuse mezaya oba toyina ID. Police will put you in quarantine, making sure mboboli blogger ate Yiino property of Blogger Association. Tegwa maziti no yayigize highest quality eno yesinga quality tegwa mazzi nawo izola bakonoga damuwa kanyowa president litakagwaya mutuseeko dda kakensa penge bonna bakkiriza dda nti president one and only chuli enewani yelesi and nobody else still. Mwasuze mutya mukama tuyambe tuli balamu tusa we tuli today tusaba tubeho tomorrow n'oluddako neera till ku end naye nga tusigadde ate twagala Uganda build Uganda maloteeza kyayi yayi mama we yes. Saga wayogerera ku TV eno nga njogera TV sijagalako muntu ajogerera njogerera wasuze bulungi mukama kwatiddeko zukuse wetegeke ogenda oyiye tweno dunia kuwajja twajja tukaaba ogenda ova mu mulago hospital ebyo byonna bizibu byoba ogenda osanga ku dunia ti naye ssebo kyoba omanya kiri kintu kimu ti no matter what we don't stop till we fall. Tetustopinga paka ku lunaku lwa casket olunaku lw'okkirira mutaka teri ku stopinga. Oyina ozuukuka oteekemu energy era bano simanyi mami yankola ekyejo nkusaasidde simanyi ndi mwana wa mwami nkusaasidde oli mwana wa mwami wano tolinawo space ebyabaami byavaawo da Miami muliwa
Minnesota, Pennsylvania, Minneapolis, Canada, Alberta, Davenport Island, Monaco, Montreal, Muliwa Mazukuseda. Yes. South Africa, how you doing? Tugenda mu Econi City mu saving sente. Twagala Econi atulagoba inzo zimbanga hamu. Econi ezo bomwana oyo alimba naye ffe tumulinze ku ground twamuwadde ettaka lyaffe tugeze tuleme kulaba ku Econi City. Lwalitegeera nti Uganda tetuzannya ajja kudduka mpaka walidde Senegal. Naye ng'olukaaga abiri ika twamaze odduwa Econi tulinze bulinzi Econi City. Kabu tuzimbire tugira waffe tunagibeera naye sibe nja kuba ndi mu Palm Villas nze siva wali ajamis ne boyagala otya nata Paul munange waliwo omuyimbi abayimbi bangi bagenze bagwe eddalu muzze mu balaba bagwe eddalu Jimekalicha simanyani simanyi Lwaki Giant kyotikaye besuula eddalu abaana bazifu be balina bokka ebizibu mwekka balina ebizibu mutwale eri olugezigezi omusajja akuba amanda ebbombo omusajja n'alimu obumonde ng'alina obuvuga ku gaali ya mani abukeze kaleerwe abantu bakeera kutambuza ffene abantu balina ebizibu naye abayimbi beefuula nnyo nti ebizibu ebyabwe byayitirira ne bagenda beesuulasuula eddalu nti ndo tubeere ku bunkenke nabo tubalina bunkenke bwe tubaako omuyimbi as one gun another one ban ono agwa eddalu ng'omulala ayingira kati fe tudde ku muyimbi mbonna agudde eddalu simanyi oyenywesa abo bakkeko baagwa dda eyo rap music tawangaala genda ne mu America olabe rap music tubadde kuliri wayini kata 1 kata 2 kata 3 n'agwa Kendrick Lamar najja aba rap music tebawangaala kuba ebigambo bigoma kati rap wa Keko by the time Keko we yayimba ng'ani afuga mu rap music ayinza okuba yali mulala kati tuli kuba Cardi B style tekyafuna wadde tino simanyi sone emusayinize ye yefuula mani kwalinga omusajja yenywisa firido mwenyingi gye muwa abaana mbula okuba muyinamu ku ssente n'akulanga talina mpisa kuba mwana wa muyinamu ku simanyi n'anywanywa sigala bamusanze eri Canada nga yagwa eddalu tisimanyi muyindi wa era Uganda mwangu wetuddukire Keko togezaako n'omumanyira mbu gyagwa odduukirire Keko siina wempita Keko music we simwagala saagala byayimba saagala toŋŋamba mbu ndeete ssente ezeyisiba siwulira na birap music ebyo nze ndi wa Afirigo mutulekemu Afirigo nga tebagwa ddalu Moses Matovu yakafiirwa omwana nga tannagwa ddalu lwaki abayimbi bano abato be beefuula ati ne bagudde eddalu sibayifula every person you lay your bed you should lie in it Kekubeera ku njaga weekuba enjaga omumwa gukyakino yalira parties owaawo fe tuli ku Rachel Kapeke tetukyali ku abo bonna baadiba omuntu yayimba okuva 2010 nga nakati ate nga lwaki tagwa ddalu yagwa eddalu wuuyo bamulimba mbu Sone yakusayini bayina babagumya mbu simanyi Sone yakusayinire buli Sone gwesayini ng'agwa ddalu wuuyo Keko Sone yasayininga Irene Ntale Sone wuuyo tenyonoonere vinka wange Sone tetugifunangamu kalungi buli muyimbi gwe basayininga mu Sone agwa ddalu kyekiri mu Sone musigaye wa Bambo Music simanyi Bembo Music ani abaproducer bamwe kati ogenze Canada olowooza ojja kubayimbira rap Canada wali barapa America kiringa va wano nti okuba nnyo rap ogenze mukubira mu America you will get frustrated eri wali barapa nibyo rapping balaba nga biri bogus kati kyekyagwa ku Keko yagenda Canada ngalowooza ne Canada agenda ba big rap Canada wali barapa ate nga baraping ebintu gwe by'okopamu because Drake ava Canada bayinga ba America kati yatwalayo rap music atayina wadde economy valley tewali abadde amupangisa Keko ng'ayina nnyo Walaji
beba babba omwenge mu system yenna skin homeless asula bweru. Mwino muyamba Uganda Music Association sife King Michael oyamba nnyo abayimbi wayamba Jimekali kyanga agudde eddalu. King Michael Big Eye Treasurer tunula mu Uma ne Mama Cindy muyamba omuyimbi wa mwali Canada homeless mbulabisa bulabisa fenga abana Uganda. Are we clear? Are we loud and clear? Ebya Keko webityo munange Shiba yayimbye akayimba bakayita Mukama yayamba simanyi Mukama yamba oba kalango ka Mukama nayamba naye bannange ti akugoba yakuwa amagezi bw'olaba video Shiba gyagenda okuta size zino Jeff zabadde amukwasa simanyi yingira mu mazzi simanyi kunama mukazi wattu alabye ng'ebyo byonna ebyokunama bimumalidde budde asazeewo yeekwate Mukama Katonda. Nagamba ntya omuwala omuto yenna okuva ku myaka 15 16 awo ddala 18 bw'ayita ku mukyala ayazadde ng'amabeere gali eno ng'erire liri liti abalowooza yenkomeredde kumbe tamanyi nti n'oyo omukazi bw'ayiseeko ng'amabeere gali eno ku bisambi gaaliko ettutu gaaliko ettutu kakati omuntu wabeera 24 simanyi ne bakola zino engalo bifaananyi bya Shiba n'atuwa visayini n'atukola ki ebyo byonna babiyita useful kasita owulira omuntu agamba nti kanneekwate Mukama ng'omanya fe abayisima tuli kugwa Mukama kubanga ogenda mu nsi eno ndimu bwomu ngenda vaamu bwomu nsigalidde kwekwata ku ki ku Mukama. Shiba asigalidde kwekwata ku Mukama ti Katonda yabadde mwene ensonga ti Katonda yabadde mwene ensonga ogenda mulabe wa Bugembe ti Katonda yabadde omubuuza nsonga ki Katonda yabadde mu nsonga y'okukunama nojja mu bantu abakulu ne weegaala emikisa gyonna ne gikuyitamu wansi ne gifulumi waggulu ne gifulumira wansi era Katonda yabadde mweyo ensonga ti Katonda yabadde mwene ensonga ye yagobeza mutimu no si but the video jefuchiwa video akakazi oba bulijjo oteekamu miliyoni 10 mu video zaako kaatadde mwaga Mukama yamba video twetaaga such video. Kudos Shiba. Yes. Bano balauma pink ayimba muno simanyi superstar watama watama nedda video quality video Jeff awakutadde marketing Jeff oli kabaka promotion oli kabaka kati ne Shiba yagala kulwanyisa virtual zizina video quality standard high class wabulina kukanyoma ntino ka lipstick artist ketaddemu naye muyige mwenna kawe kubettatu kawe wandike ko simanyi kama kwini simanyi kawe kole bichi. It is always God first. You can't escape God. Fetubade tusinza God all the time. Nga muli awo mumansula bumansuzi ebizibu obirabye otunze ku pad ziganye simanyi eryato business oguza amataka naye osigadde olinda kyewombekedde obudde bugenda toli mugumba buli wotambula ositudde abaana in your memory it is coming to you that you should get pregnant. But this life of plastic simanyi I'm independent no woman no money no ebyo byonna nonsense. Fe abasajja ani atusinga okwewaga naye ani atafukamira ku kitanda kabe musabba afukamira kabe Obama ofukamira kulasiti olina kufukamira wali kulasiti so ene okwewaga ennyama simanya olona boolaba bakwata goolo bano we South Africa bakenzo balema ekiro ffenna omusajja ng'oyagala omekinga omukwano n'omukazi olina okukola ki
mavivi demtinde kakati nesiba yeyina kwekwata ku mukama byonna byatuyobodde mukama abiraba mu maaso ge. I told you nti abantu abazanya pornography movies tebasukka myaka 5 nga bakomitinga suicide. 5 why? Addayo n'alaba video ze yakola n'ateekayo ezo eza pono n'atunula bw'ati n'alaba nga Katonda yabadde mwene ensonga ne bakomitinga suicide kubanga omubiri gwo at 50 guyiikayiika n'olaba bye wakola nga video nammwe mwenna abaweereza abantu video z'obuseegu abeerikodinga video z'obwere bw'onootuukayo myaka ano jjagama naye mukama Katonda nzijeewo ntya video eyo abo bazizali ezo video ze baakola to Bwino fame ajja tuuka ayagale ozijjayo. Angelina Jolie yayinako akatambi ng'akiisinga omukazi mu bbuutu ye yanoonya engeri jajja w'akatambi. Tikatonda yabadde mwene ensonga Tikatonda yabadde mwene ensonga. Ffe twasalawo tusiige langi nga we twogera. Abantu abasinga balowooza okwogera gwe mulimu gwange. A part of it naye beera ne follow back position ze ndi musiizi wa langi era abantu abampa emirimu bandabayo nga nsiiga ne musiraamu kati tusiiga wa mukyala Jessica Kayanja batuwadde ku mirimu alhamdulillahi rabbil alamin. Tusigadde tuli bakkakkamu eri Mungu n'abantu ba bulijjo tetwepanse tunyumiza n'abantu we have interacted naye kasita weteeka mu isolation. Wamuwulidde Shiba yagambye being silent will make you underpaid, being silent will make you underbooked. Say it out kubanga abadde yeteeka mu kaso yekka simanyi kuyinika amabaago omwana oyo embale kabakono sinnamulabako. Tubadde up and down mbadde namuleka nga yagenda mu mbaga ya muganda we naye kati yawedde ngendeyo ndaba omwana wa ddumu na kyali wange anfumbiranga ku kamere we mampiseewo ampa kamere n'endya mukazi mufumbi nnyo nogendayo ndabe ku mwana wa ddumu naye nga munnange ebya Keko ayiwandusu yagenda e Canada talinayo muntu asula bweru simanyi ali Canada. Obunyogovu mu winter busuula eddalu kati oyo yagwa eddalu watuukidde ovaayo bw'atyo. Credit ekyo kyonna nno kiva ku kimu. Wadde nga music wa Keko yali atandise okutambula, one of the frustrations you will get abroad kyembabuulira is being outside the system. Kati Keko ali outside the system alina okubanga credit zero. Ebyo byonna mabanja alabika nkugambye wootuukira mu eyo state kitegeeza kyafa. Teri muntu alina state nga credit nnungi nadda bya Keko. Kati eyo Keko kyafa bamugoba ku sso ne balina okuba music we teri amuwulira. Eno ku Uganda yava ku siini ebweru mu Canada alina okukola emirimu wano teyamanyira kukola kusoma. Kati awo wonna n'asalawo yeenywera omuki omwenge yenywera enjaga era we mutamwanguyira very fast. Oyo gwe nalabye oyo omulesi yennyini. Kati ate oyo tali ku njaga. Oyo ali ku meth amphetamine ali ku mushroom zikuba omumwa gwonna gwakyabi okumanya zikuba omuntu ojja n'omuggyako ebintu bye byonna ebiri awo. Bino eby'Uganda bimwetekako tewali dulaga eri waggulu awo wabwe nga n'osooka ogenda ku train neevuga okuva ano paka deni makanedda nga totegedde speed. Wali empiki bazita speed, obeera ku speed ennaku 3 ng'oli omulesi tolya tonywa naye ng'obuli kimu oli ku speed naye nga bakubuza olagawo tolina gy'olaga naye nga buli kimu okikola ku speed. Peke buweke bagiyita speed. So Casto getting down the drainage mu Bulaaya nga Keko wali right now.
Senga muli bagezi mwandi muwadde tiketi nadda wana ate wadda wana jatterera Chandiru teyateredde Chandiru yateredde Kyutikaye yaterera Rocky Giant yateredde Keko mumuzze wana awute ku supu wenge gaali ekyennyanja ky'emulungu agenda atuleko mu bino byonna bye muwulira bipati simanyi blanket yandiwayine ajja fudde engulu naye Canada egenda okuba omwana oyo atolowooza yeyekka kyangu nnyo to get south abroad. You frustrate yourself. Abantu bakuvaako mangu eri abantu batambula faster. Wenywesanyusa emyenge tewali agenda kukusabira abroad ng'eno Uganda. Mukwate Keko mumuteeke ku nnyonyi mumukomyewo wano. Siye Muteeso tiye yanyiizanyiiza dde Abateeso ye yeefuula omusajja oli muwala bazaddewo balina bye bakusuubiramu yeefudde omulenzi anyiizizza emizimu gy'etteeso yonna kakati atutadde ku bunkenke yugaalo tikatonda yabadde mwene ensonga remember emmotoka tugigula mu Success Motors enekola mulangi enekola nga Diana ku mikolo enekutambuza ne family yo Success Motors basangibwa walinga wakasala ku Spear Motors next to Shumuk awa wasigadde mpaka nabisunsa wonna Success Motors fe twegazanyizaawo tulina ne branch endala wano ekira ku kibanja mpola ku swap deal mu kusasula empola oli Kadaama oli Sekadaama oli abroad oyagala vuga ku Buloba Simpenkoni yogera ne Success Motors emmotoka ekutuukeko nga tokaayanye nga mu progress tebakuteeramu yingini yalawo simanyi problem awo wonna Success Motors yebimala genderawo ku Spa Mania eri Freedom City oba wano next Watoto Church bakunyiga omubiri ebinonko bikuveemu oleme kufa kyekutuko simanyi yafudde kikutuko yonna biva ku mubiri kubeera nga guli fatigued genda ku Spa Mania wanyumira ebifaananyi teeka selfie post on Instagram TikTok wali wanyumira ebifaananyi ate bw'omala twakoze olusaniya obwaffe baluyita Supermania lusaniya va ku bino ebibadde ensaniya ziveeyo ewala zijja nga ziyingiddemu ettaka bagivuga ku boda emakindi nogino tukola emmere nga ttaka jerere Supermania ku Freedom City ne one entinda next Watoto Church Ijabu House yeriko Mabilis Complex UK Mall level 4 yeno funa Ijabu awo ku Ijabu House waliwo kyanja tekitunda Ijabu naye maama kyekiri muntu kye yayimbako nti newe kiba mu Ijabu lipisi zirabika gendawo ogule kombucha kalucho nugasaaze byebyokunywa bitundibwa layisi mu nsawo yo ng'obisobola okuviira ddala eri emitiyana 10 lwokka ng'okanywamu kakombucha nugasaaze nugasaaze kitegeeza butakaddiwa omwana yavudde ku ttaka ly'enkaayana nange njagala mbe neronga eyaliki ngula ettaka we mukaayanamu bwe muti nga ndirekerawo neŋŋenda but mujjukire nti tugenda kubeera nga tukyalako ku Snapchat UG official ate nga tujja batuhosted by Rita Kagwa Vice President Diaspora kabaka wa Snapchat yaŋŋambye Chuli jangu obuze ku Snapchatters gye muli eyo yonna president w'emitimbagano nduddewo balaba naye nzija coming omwana yagula ettaka ne balikaayanira bamugiraagira n'agamba kabuleŋŋana ettaka lumbu ye yagwa nawe byalumbuye byalumbuye by'abantu baagala firimu za njogerere oli mwogezi wa firimu byayogerera byagwayo dda n'abanopu bamubuuka dda waba awakana lumbuye akubire Bobi Wine oba lubongeye essimu agirikodinge oba amukubire direct ku live oyo yakuba essimu ku Firebase yamaliriza bamuwadde Dani Magic nga musenyonyi bwatwalire tebalina we bamugamba naye nga tebali ku advise ebyo byonna security alert bogus stock tewali abiriko downloading arms campus bw'ofuna omukisa genda ofune ekibanja kyo arms campus
osomeramu, Hamzi chat oweererezaamu ebintu, Hamzi online ogulirako engoye yakakola app 7. Tuli mu Acrite ku agro processing. Twagala tuteeke value ku bimera bye Uganda oba bye tulima, tuongeze imports, tuongeze exports more than imports. Ekyo omuntu agenda okikola ali omu bamuyita Yanga Dangote. Tulina trucks 50,000 eza logistics, ate tulina ne Ham villas $5,000 tusasula mpola oba mu cash, tukuteeka mu environment empya. Bali abalinda Econ City we baligitandikira nga Ham villas twatuuse dda, tennis, golf, theatre, pharmacy, ebiri eri byonna nkugambye biri intact. Newton no village tewetaaga kuvaayo, tewaliyo wa nyumba ya bati, teri mukoka, teri nti nno bakubye peva na security uptight site view, amazzi agazinagaga nagemayami gazinira ku music. Try yourself out, genda ko mu Acrite olabe kye tukoze wali. Love Uganda, build Uganda, ekyamisi kyakoze ate wotuka ku ofiisi zaffe. Musabba waba ayitawo zimukuba muziti naga weewo yoyo mwana wange, ate Museveni ayita Ajamisi son of the struggle. Ante emyaka Museveni gye yakamala mu power gye emyaka Ajamisi gyayina. Ajamisi bamuzaala February nga 10, nze banzaala February 29. Oli awo bakuzadde mwezi teguliimu mugagga yenna nti naawe oyagala kucelebratinga. Tucelebratinga kinaawe nga 10 birthday ya Jamisi lwakubanga ta celebrating a birthday seeka kati nga 29. Katulye ebyaffe tugende envuga amaato, si yeyampa amaato nvuge. Bane munnayi n'eryato tonyiigira, sinze nagamba okole emikwano emikyamu. Ejammwe gyakuyomba simanyi yazze n'anywa n'akola ati n'akola ati. Oli yangamba Isima oba oyagala eryato genda ovuge eryato sirimu saa 2 saa 3 saana mu kisanja ekya pulezidenti w'ababloga mwe bafunira ID, mwe bagendera ekyankwanzi, mwe bakolera proposal. Isima yafuga bulungi, ne wabaawo gwe kiruma yatambula yajja ayagala afuneko ekifo kyonna mu president mu bloggers association. Yakkiriza mu mutima naye wenvaawo ng'ayogera bingi. Ani oyo ayogera ebingi nga siriiwo ku bukulembeze bwange? Kyokka nga bukoze ebintu bingi. Obukulembeze bwange bukoze ebintu bingi. Yes, munnango ne serious note, amasomero gagguddewo, fees ye w'amaanyi, traffic w'amaanyi, naye mwebale nnyo abazadde, mwebalire ddala bawelo wishers. Nawulidde tewaliyo ba private sector egenda owaaka amasomero y'oku ssente, be revamping back. Mwebale nnyo ba teachers obutalekerera mulimu gwammwe despite the shortcomings. Musoomozebwa naye nze obwedda ndaba era nga mulina love ku baana abatuuka ku ssomero. Let's maintain this. Tuyise mu mbeera nnyingi, bambi ne baticha temubanenya baludde, naye nalabye ng'essanyu ly'okukomawo ku mulimu libakutte. That's very good. Twongeremu amaanyi mu basomesa baffe, tetubaleka kubeera demotivated. N'abaana bennyini ku masomero muteekewo ebintu ebiraga nti okusoma kwazeemu. Abazadde bali relieved, abaana baabwe bazzeeyo ko basomye. Who is calling me? Mbagala nnyo, mbagalira ddala. Waliwo abagenda okuba nga bankubira, sisakweyongerayo. Ayi Mukama Katonda abankuubire yonna gye mugenda okutambulira mubeere bulungi. Mbagala nnyo. Kasa twogedde. Till next time, it's always Yiino.